Abalabi baffe mujje baleko emirimu amanya n'eddoboozi Uncle Seeki President w'e Masaka City bambi sharinga eri mukwano go okomentinge olaikinge gompya subscribinga omale okone ku kade obeere ng'ofuna obubaka bonna tubatadde wano ku Mix Media. Olwaleero mbaleetedde ebyobugagga bya Alien Skin byavuddeyo n'atulaga ono amannya ge amatuufu ye Mulwana Patrick aka Alien Skin Kibanda Kimenke omwana we Gaza n'amannya amalala mangi. Bamuzaala nga 5 ogwokuna 1995 mu Kansanga Kampala District ng'alina emyaka 27. Bazadde be maama waali. Alien Skin yatuula ekibiina ekyomusanvu oluvannyuma ne yeeyongerayo mu secondary gye yakoma mu senior ey'okubiri. Mu 2017 Alien Skin yatandika okuyimba saako n'okuyiriba ku street z'omu Kampala abangi ze muyita ghetto saako n'okuvuga bodaboda gye yava n'agenda n'akanika. Mu 2017 yakuba akayimba ke bayita Negayaza ng'eyali producer waake yakaproducinga ye Side Soft ne Carlton. Oluvannyuma mu 2019 nazaako Towakana Tulabise abangi lwemuyita emboozi y'enkoola ng'oluyimba no lwatredinga nnyo ku TikTok era ne ku YouTube lwatrendingira ddala nga luyina mu 2019 lwakola 1 million viewers. Oluyimba lwatulabise bino byobugagga ebyavuddeyo n'atwanjulira ekisookera ddala musajja muyimbi ng'ayimba dancehall, reggae, afropop era yakola ebyafaayo ng'omuyimbi yasooka okujjuza Freedom City nga talanze wabula nga emikwano gye gimulangira owaaye Alien Skin alinayo ekivulu ku Freedom City. Alien Skin n'ajjuza zigenda okukona ssaawa 11 ng'abantu babagobye nga tolina wooyisa kigere omuntu ali wabweru. Abantu abamu baatuuka n'okulabirako mu parking yard ya Freedom City ne babateerayo screen balabireeyo nga bagamba tetulina gye tulaga. Oluguudo lw'Entebbe lwakwata jjaamu nga tolina wooyisa kigere zigenda okukona ssaawa 4. Alien Skin n'alinnya ku stage n'ekulabira enduulu. Alien Skin yajjuza ekintu ne kibooga nga gwali mu VVIP tolina njawulo na muntu ali mu ordinary nga wootuula oziira obutebe ne batuuka obujjo ne babutwala eri nga tolina wooyisa kigere ng'ekiri mu VIP nga kifumba mutuku. Kiri tekyali kivulu muganda wange Alien Skin yakola ebyafaayo. Alina studio ng'eno esangibwa wakaawe wabeera naye muwera ddala ssente. Alina edduuka eritunda spare wa piki nga lisangibwawo Katwe. Makanika mu bwamakanika buno nabo agiramu ddala ensimbi eziwerera ddala. Tolaba mmotoka kubanga alina emmotoka nga olaba kibina n'agifuulamu jipu. Ono omusajja bino byonna yabyekolera. Tolaba musajja kubanga alina Subaru n'agifuulamu Benzi. Bino yabyekolera mu bwamakanika bwe yayiga. Emmotoka ekikwewunyisa emmotoka zonna z'aba alina teziba nkadde esinga obungi zibeera mpya. Ono CEO wa Fangoni Group oba gite Fangoni Forest emwera ddala ssente. Mu holding agiramu ddala ssente eziwerera ddala ono Alien Skin golaba. Emmotoka nazo aterekamu akasente ke era yavaayo n'alagaawo emmotoka gye yakagula. Alina zi Subaru, alina zi Benzi. Emmotoka ze aterekeramu ddala akasimbi akawera n'agenda n'azisuubula n'atunda nga yalazimukubyemu. Alina digi eziwerera ddala namu ateeramu ddala akasente. Digi sport bike azirina. Alina poloti mu bwa producer bomuwera ddala ssente okugeza oyo aba ayagala okulikodinga mu studio ye namu agiramu ddala akasente osasulayo akasente n'akuproducingira oluyimba Alien Skin yo golaba. Mu kuwandiika ennyimba namu agiramu ddala ssente eziwera nti njagalayo akayimba n'akakuwandiikira n'omuwayo kasente. YouTube channel emwera ddala ssente. CEO wa Nkwakyo Festival naye genda muwera ddala ssente eziwerera ddala yagamba agenda gitegekanga buli mwaka. Alien Skin alina ennyimba ezisuka 45 alina kolabo eziwera 5. Ono omusajja muzadde agamba nti yakula yeegomba Kenzo, Zulitams, Palaso, Bobby Wine, Nubian Lishiba Kalungi, Spice Dana n'abayimbi abalala bangi nnyo. Alien Skin alina slogan ye oba engombe we gyatambula nayo eya wuhuhuhu abaana b'e Gaza era ayagala nnyo champion Gudo yakulira security ye tamuva nnyo ku kido amwaga
ayagala ngaawo naye weyeeyagala era nga ne champion gudo naye nga muyimbi. Okusinziira ku mukutu ogwa Forbes magazine gwakoze okunoonyereza ng'Alien Skin azitowa $8.6K, olowooza ze ssente mmeka ezawano ewaffe Uganda nga buli obukadde 31 mu emitwalo 79 mu 1336 ze ssente zazikoze mu 2023 guno gwokka omwezi nga tubaze mu mwezi gwa myezi giri egy'emabega ze ssente ze yakakola. Ate era okusinziira ku mukutu omulala ogwa 403 Fabden gwakoze okunoonyereza mu 2023 Alien Skin ssente zakoze mu endorsement ziri $400K okugeza mu kutunda music we, streaming performance ne live performance. Muno ze ssente zakoze mu endorsement nga wozizza mu za Uganda kali akawumbi kamu mu obukadde 440 ssente za Uganda ze ssente zakoze mu endorsement Alien Skin ono gwolaba. Musajja akkiriza nti kino sijja kisobola, nze mwagalako engeri gyaddamu ebibuuzo ennyumira nnyo Alien Skin oyo gwolaba. Musajja atya nnyo Katonda oyo gwolaba Alien Skin. Musajja atobye n'embeera okutuuka awo we mumulabira akoze hustling, atobye n'ayiriba buli kimu ng'ate ebintu bingi nnyo akyabikola mu music industry. Abavayo ne bamuzoleya bambi amanya n'eddoboozi Uncle Search president we Masaka City. Ngusaba olikinge, okomentinge, osubscribinge gwe omupya video eno ogijje mu personalized omale ogiteeke mu all obeere ng'ofuna obubaka bwe tuba tutadde wano ku Mix Media. Mbaagala nnyo, mwebale kulaba. Abantu abali mu diaspora mwenna mbaagala nnyo era mbatumira nnyo. Abantu abali mu USA Dubai mujje baleko gyonna gye mutuusaako engalo, nze mbaagala nnyo bambi mwebale kulaba ne mwerekereza kadata kammwe. Amanya n'eddoboozi Uncle Search president we Masaka City. Mubeere bulungi, mweraba Mukama abankuumire.
Royal University. Mami Happy's Boutique. Tunde by'abakyala. Tunde ebyokwekolako, eye pencil, lip balm. Byonna ebyo mubimanyi, makeup kits, byonna bye biri wano. Tutunda t-shirts ez'abakyala. Tutunda t-shirts eziri unisex. Ng'omwami ajambala n'omukyala ng'asobola ojjambala. Tutunda obusawo, tutunda shoulder bags, tutunda obusawo bw'oku mikolo, tutunda ensawo z'abakyala abakulu. Wano ku Mami Happy's byonna webisanga ntunda jean. Beyi nsamusamu batiwa. Beyi nsamusamu. Tunda crop tops, tunda free shirts, tunda boss shirts, byonna wano ku Mami Happy's. Engoye nzimixinga, ntekamu second hand nga ziri fast. Ntunda leggings, tunda knickers obwakabibadde. Ku side y'abaami tunda misipi, tunda boxers, beyi nsamusamu, temutya. Wano ku Mami Happy's near Mutesa Royal University. For more information, contact me on my phone 07 08 93 99 52. Mami Happy's. Bye bye. Twogedde ku Nigina. Nigina mannaye. Tunda ne Nigina badde mwerabidde badde. Tunda Crocs, tunda bunigina bw'abaana abato ku ssente ntono, nusu kakaaga. Tunda ez'abakulu nusatu, ebiri kitundu. Crocs ez'abasajja, ez'abawala. Mujje mutuwagireko. Tutunda zishekti. Delivery, no delivery is free, but we deliver. Okay? Hi. Amanya nze nnyo Ismail. Tunda spray wa Benz wa Germany. BMW, Benz, Golf. Ndoka za hizo kuzonna. Tunda spray wa Usangwe Mengo na Mirembe. Pesa na tuna kwa mwendeza zefana na masika fege. Tabuzibwa ovuga emotoka ya bei Mercedes Benz, Passat, Golf, Formatic, jangu ebikesa autocare. Tunda spare parts w'emmotoka ez'ebbeeyi ennungi ate omuwangazi omulungi. Ne Japan tunayo tunedduuka ya Japan etunda eki Old Kampala wansi wa police station. Manya Bazira de Crashes. Amanya Madanika Mix. Eduka lye liri ku Mengo ne Bukesa ne wano ku Bulange. Yes. Fe ba Majestic Wines and Spirits tusangibwa wano mu Kikuubo ekizimbe Junior House eduka shop 008 tusuubuza wines, tusuubuza whisky, tusuubuza spirits, tusuubuza energy drinks ne soft drinks zonna era nga tusuubuza mu wholesale n'abakamukamu beeyi yaffe ennungi era enamba zaffe ez'amasimu osobola otusanga eya MTN eri 0760 95 44 35 ya MTN eya Airtel era eri ne ku WhatsApp eri 070 62 63 085 iyi namba yaffe osobola otusanga era nga tukola ne deliveries wano around town ng'oli mu kibuga delivery ya bwereere gwetukubira bukubizi kasimu n'okola order yo ne tukola delivery nga ya bwereere.